Mbaniriza mwenna abanneeyunzeko olunaku olwaleero, amannya gange yenze Trevor Online era nga nze ne nnongoosereza mu tteeka erifuga eggye eggwanga liyite UPDF Amendment Bill 2025 eryayanjuddwa Minisita w'ebyokwerinda awamu n'ensonga z'abaazirwanako era nga ye mubaka akiikirira essaza lya West Budaama mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ku mpapula 15 kwe kuli ebipya ebisuubirwa mu tteeka erifuga amagye nga mu bino mwe muli abantu ba bulijjo abanaawozesebwanga mu tteeka ly'amagye be baatadde mu nnyingo ya 1017 nga mu bano mulimu omuntu yenna anaawerekeranga amagye mu ngeri y'obwannakyewa mu ddwaniro, olutalo oba kiyite active service. Abantu ssekinnoomu abakola endagaano n'eggye nga mu byakkanyizibwako mulimu okugoberera n'okugondera amateeka g'amagye. Abanaasangibwa nga balina ebyokulwanisa by'amagye mu bumenyi bw'amateeka nga mwe muli amasasi oba ekintu kyonna ekyakakasibwa nti ky'amagye, abantu abayamba oba abeekobaana n'abakwata mmundu, ssaako n'omuntu yenna anaasangibwa n'ekyambalo ky'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Abantu ba bulijjo abagwa mu miteeko gino bayinza okuwozesebwa emisango omuli okutta, okubba okulimu okukozesa ekissi kiyite aggravated robbery wamu n'okuwamba nga bino byonna bigendereddwamu okutta, okulya mu nsi olukwe, okubba ente, okumanya ku kikolwa ekyekuusa ku kulya mu nsi olukwe wabula n'osirika kiyite misprision of treason. Akawaayiro namba 35 kagendereddwa okukyusa mu nnyingo 192 mu tteeka erifuga amagye okussaawo kkooti y'amagye ento giyite unit court martial. Kkooti eno ejja kukola ku misango egitasussa myaka 5 mu kibonerezo era ejja kukubirizibwanga omujaasi ali ku ddaala lya captain ng'alina okuba ne diguli mu mateeka oba diploma mu legal practice ng'ebisaanizo. Kkooti eno ejja kuba ne administrative officer, political commissar, regiment sergeant major, junior officer wamu ne private, wabula okujulirwa eri abaana babasingisiddwa kujja twalibwa eri mu general court martial. Mu kawaayiro namba 36 ennyingo ya 193 division court martial yejja okuwulira emisango egisusse emyaka 5 mu kibonerezo wabula tejja kukwata ku egyo ejja naggomola era ng'eno ejja kukubirizibwa omujaasi ali ku ddaala lya lieutenant colonel. Ku pano kujja kubeerako ba senior officers 2, ba junior officers 2, political commissar wamu ne non-commissioned officer. Okusalawo kwa kkooti eno kusobola okujulirwa mu general court martial. Mu kawaayiro namba 38 ennyingo ya 195 general court martial yakuwulira emisango gyonna egya naggomola nga mwe muli n'egyo egy'okukalabba era nga brigadier general yanaakubirizanga kkooti eno ng'alina okuba n'ebisaanizo ebyenkanankana n'omulamuzi wa kkooti enkulu eya Uganda. Bassentebe abanatula mu kkooti zino banaalondebwanga olukiiko lwa High Command abanaaba beebuuzizza ku kakiiko ka Judicial Service Commission era bajjanga kuweereza ekisanja kya myaka 3. Mu kawaayiro namba 2 mu nnongoosereza eno akabinja ka SFC nga ly'eggye erikuuma pulezidenti w'eggwanga kakutongozebwanga ekiwayi mu magye nga bwe kiri ku ggye ly'oku ttaka liyite Land Forces, eggye ly'omu bbanga Air Forces n'eggye ezzibizi liyite Reserve Force. Mu kawaayiro namba 7 abantu abatuula ku lukiiko olukulu olw'ebyokwerinda luyite High Command naye nga baayingira ebyobufuzi okugeza munnamagye yawummula Major General Mugisha Muntu ne banna abalala baakufuntulwa mu lukiiko luno mbagirawo ekintu ekijja okumalawo akatuubagira akabaddewo. Mu kawaayiro namba 19 akasiimo k'abaazirwanako kakutunulwamu so nga amyuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga wakuweebwa obwa Inspector General of the Army.